Tingeeta minisitule y'ebyensimbi yakwanjudde mu Palamenti olunaku lw'eggulo era olwaleero akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'embalirira katudde bukubirira okwetegereza okusaba kuno. Palamenti wetudde nga tefunye yadde alipoota eyavudde mu kwekenneenya okuva mu kakiiko k'embalirira yadde okugikubaganyaako ebirowoozo n'etandika okuyisa ensimbi zino. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Pakwach Jane Pachuto yasabye okubaganya ebirowoozo kusuulibwa ebbali ekiwakanyiziddwa akulira oludda oluvuga gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga. We are dealing with a speculative minister, and we are here to tell him to go to a casino and pick money and finance this supplementary budget. So may you please compel that committee to produce that report, that Parliament considers it. That will stop the minister from being a gambler on our behalf. Ekyewuunyisa nti ensimbi zino ziyisiddwa nga wabula omwezi gumu omwaka gw'ebyensimbi 2022 guggweeko nga ziyinza obutakola so nga emirundi egiwerako ensimbi ezimaliriza nga tezikozeseddwa zibulira nnyo mu zenva ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Ku nsimbi zino akawumbi kamu kaweereddwa essaza ly'Ekereziya erya Fort Portal erigenda okulemberamu enteekateeka y'okkuza olunaku lw'abajulizi ku ludda olw'ekikatuliki so nga buwumbi 600 buweereddwa obulabirizi bwa Greater Ankole okuteekateeka emikolo egy'abajulizi ku kigwa ky'abakristaayo Nakiyanja. Ekitebe ky'obusiraamu ekya Kampala Mukadde Uganda Muslim Supreme Council nakyo kiweereddwa obuwumbi 2.5 okuteekateeka okulonda obukulembeze bw'obusiraamu. Uganda shillings 2.5 billion to facilitate election of the office bearers for the Uganda Muslim Supreme Council. And Uganda shillings 1 billion is required for Fort Portal Catholic Diocese, and Uganda shillings 0.6 billion is required for Greater Ankole Diocese to facilitate preparations for the Uganda Matters Day celebrations in Namugongo. Sikiraba mubuzi era obusiraamu oba abasiraamu bevoka ababadde tebafuna kuki kugundi kuba olaba programs wano gavumenti ezeewagira amadi. Minisitule enkola ku nsonga z'obwa pulezidenti eweereddwa obuwumbi 406 nga zino nti zaakuvujjirira ekitongole ekya sayansi ne tekinologiya so nga obuwumbi 77 zigenze mu nsawo etatunulwamu oba classified budget ey'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Minisitule y'ebyokwerinda efunye obuwumbi 152 nga ku zino obuwumbi 64 zigenda kuvujjirira ebikweketo bya UPDF mu ggwanga lya Congo ebyatuumibwa Operation Shuja UPDF byerimu okulwanyisa akabinja ka ADF, of which Uganda shillings 64.497 billion is to facilitate UPDF Operation Suja in Democratic Republic of Congo against the Allied Democratic Forces. Wabula eriyo abaka batali mu mativu n'ensimbi zino kubanga ejjira eggwanga bwe lyali lisindikibwa Congo, Palamenti yasooka kwebuzibwako. Obuwumbi 47 za kuvujjirira ebikweketo bya UPDF ekalamojja okulwanyisa ababbi b'ente so nga obuwumbi 215 za kusasula emisaala gy'abakozi ba gavumenti mu gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole ebitali bimu. Yuda Musisi, BBSKATI, Ageesigika.